That's what about right now, but Vampita Shakirah. And ekindese wano today is essimu yange waliwo abagirina abagigaanidde. Essimu yange erimu ebyama bingi, erimu videos, erimu ebintu ebitandibadde birungi nga public ebiraba, ebirimu ebintu ebigenda okuimpactinga abantu abalala in case babeera babifulumizza. So nvuddeyo today to apologize to, because if you come to the camera you apologize to the public and the fans, because family zange nsobola ozikubira, family yange nsobola ogikubira nenjigamba ti ebintu ebyo banaaba babitadde, it's not my intention and it's not me doing it. Omuntu alina essimu yange athreateninga okubifulumya, asaba ssente empitirivu, the money I don't have oba ne bwe mba nziina, I'm not assured nti talibika maase. So just in case Allah nasalawo ne bifuluma, it's not my doing, it's not my intention, and I'm apologizing in advance for whoever it's going to impact na bifulumye, because right now omuntu akubira n'akusaba ssente empitirivu, n'akusaba millions of money, n'adda ku ssente endala, kale ng'akusaba ssente okusobola obutakola ki, obutabita. Yatandise na bifaananyi, naye ebyo ebifaananyi it's even nothing kusinziira ku kirala ekirimu. It's okay. It's okay. Who is this person? Ali mukute ebintu bino. Muganda wo, mukwano gwo, manager wo, mukadde ki? This person, this person yasooka kubira my manager. Amugamba essimu agigye kuki ku social media. Ng'amugamba he has business. Alina business. Ng'ayagala tugende tukole ki? Tuyimbire MK. Manager n'amugamba according to the contract gyenina ne Shakirah tayimbira any political what? Any political party tajja kusobola. He even offered more money. Naga bambi baagala akole ki? Abasanyuseemu. N'amugamba according to the policies zenina naye ekyo tekiriimu era twakyogerako and she agreed. So this person insisted n'asigala nga contracting ani ng'agamba alina businesses endala is related to what? To politics. So n'asaba okumitinga omuyimbi. My manager came and talked to me, then we agreed. Now I'm on my contact. So that's how I met this person. When I'm meeting, nga ayogera ku business, nenga business era ayogera bintu birala. Byesaagala nnyo ku involving amanya g'abantu. You know? So that's how this person, that's how we were meeting. Essimu nteeketya mu mikono gye. Nga bwe mugambe na meeting, essimu yange nengyerabira. Nafuna obuzanyizibwa, actually natwala obuvunaanyizibwa nankubira ti essimu ogikoze ki? Ogyerabidde. Because abamanyi tamba n'essimu nga 3. Ne ngamba okay, kusangewa. Nangamba kamalirize byenkola ngenda kukola ki? Gireete. Olunaku ne luggwako nga kyaŋŋamba. So kati manyi waliwo ebintu ebibaawo ng'omuntu olaba wavunaanyizibwa tasobola oba takirowoozaako nnyo. So the next day, same thing. Simu yange tingireeta kati kusangiwa. Nangamba tumitinge ku popopo oba mugimanyi, nali sigimanyi. So then I went to popopo. When nagenda na assistant wange
naye already nali ndabyemu ebituli because before that esimu yange ina whatsapp yali ekyuse nga dp bagigyeko nenewuunya kati nenkuba US ne bakola ki simu ne bagiblocking so bwe natuuka ku bupo nalina assistant n'agamba nakuba esimu nagamba nkulaba naye lwakyoze n'abantu nagamba gyakulaba gwe kuwa essimu yo nemugamba essimu yange giwa omuntu yenna akola wano let them bring it to me bagimpe cause njagala ssimu lwakyoze n'abantu toneesiga you understand so nemugamba bw'oba olowooza abantu benze nabo balina kye bagenda okukola wano we tuli wanene waliwo abakozi giwa omuntu yenna omugambe gitwalire Shakirah wuli wali kuba ogambye olaba wendi so nebiwanvuwa kati nabuzaabuza mu mbeera eyo neetamwa nenvaawo nenkola ki nenzirayo waka era nga ndina assistant wange kazini wange nangamba you know what ono omuntu alabika kigendererwa kye kiki kirala mba ndi awo nakuba nagamba esimu wagiblocking oza byenjagalamu saabigyeemu nabimpereza ku simu yange okundaga nti ki nti abirina nangamba mbirina bibino ne bona giblocking already nkola ki mbirina and these are media files ezibeera mu simu you don't have to go through oba iCloud account yange nga bwonagulawo essimu yo password nogenda mu media nga mwebiri so nekitampisa bulungi omuntu ono mukukubira essimu kweyanjulira nga yange erinnya lyeyita si erinnya lye yampadde ne warning if I come to the newspapers ojja kunsta yagamba ye David n'erinnya lye si ye David tufu ye Herbert agira amanya g'abantu babayita batya aba government abantu ababa abalina powers mwayogerera tibamutumye there is nothing much since about convincing but this thing until it happens to you bw'okkiriza nti omuntu asobola oyingira maybe mu ssimu yo because nakubira ne Apple ne bangamba I can lock it using my other phone like nibandagira how to do it nembagamba bakinkolere nti osobola okukwata essimu ye oba olina iPhones nga 3 osobola okukwata emu ne locking nga ziri endala zonna bwe bazikubuzeeko omanyi sometimes tukwata essimu zonna nga tetumanyi that is I'll tell you I have a phone but what do I use it for phone calls videos pictures ne wali ababikosa as notebook wali ababikosa as storage you know tukwata bukwasi 14 yeriko 15 yeriko nenga we don't really pay attention to the specifics of the phone mshitegeera kati oyinza n'okuba ne find my iPhone nenga tomanyi bagikosa until something happens you no panicking n'okubira bantu mpozi essimu bagikosa batya find my iPhone you know so that's the case so after tugambye eki police omusajja ono akwatolete ninga okutta essimu yo yagibba nabobbi ozze mawulire lwaki tewagenze ku poliisi oba security agency ezenjawulo police twagendayo actually that day nali muwadde obudde naye that day weyaliriziza ekifaananyi ekyasoose nandagako manager nagamba omanyi nomusango kati gutwale ku police kuba alaka tagenda ku abiding so I went to the police kyalina kiro ne batuwa bagiyita batya ne batuwa reference ne baguteekayo gye guli ne batuwa reference ne tubalaga omuntu ng'omuntu ali familiar poliisi yabagambye eki ku muntu ono bamusibako ku bya abantu babadde abakola bya mathake biri kukuumira awo nti ngenda bita wetampa sente lwe namala ng'ayita. So you contacted him after Ngomazela bifananyi? Yeah, I reached out ne yeegaana. Si yabitadde. Okay, this person akoze ebintu bingi mu bifaananyi byakataako byalaze nti photoshoot wakola abamu bagamba Shakirah omukyalo omusiraamu ebifaananyi ng'ebyo yabadde abyagaza ye biri byotya okufulumya bagamba abantu bayinza okugamba ye muntu abeera
abeera atya n'ebintu ng'ebyo manyi ffenna wano tulina ebintu bye tukola outside the camera, behind curtains, you know. Omuntu yenna ajja kulowooza nti Shakirah ebyo bintu bye yakola ki yabita. Nze the main reason I'm out here is because of the videos. Bannange zina ebifaananyi sobola bigumira kitegeera, sobola bigumira naye oli omuntu omulala ayinza obutagumira kigenda kufuluma because ajja nakulowooza nze mbita kuba nze muyimbi nze public figure ajja gamba njagala mawulire music industry. Omuntu yenna abaddeko nange amanyi nerabirabira nnyo essimu. No, ekyo kituufu, but what business walina wakati wo naye okutuuka okwerabirawo essimu? Let's take it wagwerabirawo. Anti kye nkugambye nti we met, manager we yamala omu enamba yange natuwa gone. We met to talk about the business yali agamba zaagala otukola ki okutuwa. So businesses bwe yazireeta ku table ate zikwatagana nange na interest zange. Ndowooza naye yabadde happy okuba nti alina bye yakoze ki ebimukolera, otherwise singa temwabaddemu kirimu nandigye sonye ne bagibba. I'm regretting getting in contact with such a person because ne Sheikh yenna ali eyo alina ebintu byakola nga gyemu ekanzu. Abamu ekibasanyusa kyanjawulo, abalala ekibasanyusa asobola okwerekodinga nga wabirabako gy'ali oba patinawo ekimusanyusa. Abantu banjawulo, abantu ebanyumira ebintu byanjawulo tajja nakubyewuunya abamu bye baagala okulaba. Naye aba contented tebigenda kugenda anywhere. Teri muntu ali bifuna okuggyako gwe naye. So that's really why I'm here. Wakati kimpitiriddeko, it's not in my hands. They can do anything they want with the information. So what's your next move? Omaliriza wetondere kati abali in advance. So in advance, I'm here to apologize for whoever is going to impact in case it comes out. It's not my doing, it's not my intention. My phone was taken, and that's what's going to, I'm thinking, because that's what's going to happen if I don't give them a certain amount of money. I don't think they will not bring it out. So in case it comes out, I'm sorry. I am very sorry. It's not my intention. It's beyond what I can do.